olwaleero baleetedde baana battu baana bawala abanyirira ne baana balenzi kozi kansooke nkolozeeko katono nnyo tulabe ki ekiddako. Yatuuka ekiseera n'awasa omukyalo omulala yandibadde ensonga nnyo nnene gyendi naye bwe yamala okuwasa omukyalo omulala ate nampisanga bubi nnyo n'atambala mu magezi. Kyennoonya olwali ofuna mukyala gwe nsobola n'okuyitako eri amaama. Lwakuba abasinga obungi bagamba nti mwana gw'oyina eriiso naye nga mu butuufu nze ŋŋanze eriiso lyo siriraba n'abalabi be balaba. Ate omwami anoonya omukyala eyasoma etonkubira. Bano jange awe muko ku baana bawala ne baana balenzi abagenda okulabika mu programu yaffe eno akawungezi akolwaleero. Programu eno ebatusibako Abauchumi Supermarket, Royal Property Consultants ne Halambe Michozi Mix abo bakola bunzaali. Katugende mu maaso. You make me speechless kubanga kyansukako. You make me restless kubanga njagala nkole fune era nkuwe mwana gwompadde challenge mu bulamu ompadde challenge. Ogwo omutima ogwa golodi empisa ezo mbantu n'obulungi bwo amazima wasukuluma. Nafuuka mwana onfaako bambi ene wange kalala 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 akaserengeto akanguya buli kimu nga totadde mu maanyi kaba kasere. Amanya gange nze Stella Narugwa mbana mugongo banzaala mbalala nzize ku Bukedde TV nga nnoonya mwami wa kufumbirwa. Amanya gange mpitibwa Asimwe Tracy ndi Munyankole nzaalibwa Ntungamo gye mbeera nsula Ntinda. Nina emyaka 30. Ekindeese ku Bukedde TV noonya omwami ng'alina emyaka 38 okweyongerayo waggulu. Njagala mwami kuva ku myaka 35 okudda waggulu kubanga nze nina emyaka 31. Njagala omwami nga talina mukazi era omwami alina mukazi we mbeegayiridde temutawaana kunkubira. Bisaanyizo ki byalina okuba nabyo? Ebisaanyizo by'omwami gwe njagala omwami nga wampisa, omwami anayagala abantu bange, omwami gwe naawe ekitiibwa nange nga mpe ekitiibwa. Saagala mwami mwenzi oyo nakoowa. Njagala mwami agenda waffe okunsasula. Omwami gwe njagala ng'okkiriza okugenda mu musaayi emirundi 3. Naye ekyebisaanyizo kyo sifaayo. Kagamba yenna gye ne waba afaanana atya. Njagala omwami nga mwetegefu ogenda mu musaayi twekebeze. Njagala omwami nga mwesimbu nga anakkiriza omutwala mu bakadde bange. Kwegamba twanjule nkumbe nako bannange. Kwegamba osobole okubeera onyumira omukolo n'okufuna ekitiibwa. Kyenjagala ekyo. Kaba kaserengeto kasambeera naawe gwe njagala mu mutima. Kano kaserengeto akanguya buli kimu nga totadde mu maanyi. Kaba kaserengeto kasambeera naawe gwe njagala mu mutima. Kati oba mukwano gw'osize. Ate omwami anoonya omukyala eyasoma etonkubira. Nasoma ne malirako ekyambogo. Nina diploma in purchasing and supply management. Kati ate omusajja alina kubeera atya? Omusajja sifaayo oba yasoma kuba waliwo n'abasajja abataasoma naye nga
bamanyi how to treat a lady. Kwegamba ekyokufaayo eri omukyala si kyekikulu nnyo, ekyobuyigirize si kyekikulu nnyo, naye njagala omwami ng'afaayo ng'ayina keya. Gwe obuyigirize bwo buli butya? Oyogedde nti oyagala abaasoma. Ngambye ayagala omukyala eyasoma. Tankubira. Ng'owulira gwe oyagala mukyala yasoma totawaana, nze saasoma. Naye ng'ate bw'ojja jendi nga wasoma nga gwasazeewo siina buzibu. Lwaki obadde okaleesa ku bwoti? Anti ayinza okukubira nga amanyi wasoma ate nga tuwayogera. Nina omubuulira kikyendi akube nga akimanyi nasoma basaasoma. Kakati gwe oteesetese mukolera ki? Nja muyisa bulungi ng'omwami, nja kumwagala, nja kukola ebyo by'ayagala ye ng'omuntu. Kyanaŋŋamba nti sino sikyagala nange sijja kikola. Niteesetese kumuzaalira baana na kumugondera nga mwami wange. Ku myaka gy'omaze abasajja basanze oti? Fumbirwako omwami yasooka namala emyaka 11. Tiyali mwangu naye nengumirayo egyo emyaka. Nsanzeemu obuzibu sikolagana mwami mwenzi kubanga nzini mukyala yeekuuma kuva nayuka n'oyo omwami ngena myaka 8 siina mwami gwe nnina gwe mbeera naye ate nze okubeera nga nkwekuumira nga gwe tosobola kwekuuma nedda basisobola. Nazaalako nina omwana omu. Omuzaala otya? Omwana oyo namuzaala mu mwami gwe nali nsuubira nti ye mutuufu. Naye okakana nagenda okwetegereza ng'omwami ono si mutuufu, yalina mukyala we. Kakati okuba ne mukyala we oyo nze kye yali aŋŋambye nti baayawukana. Okakana nga nzadde omwana. Kati wayise ebbanga ki? Wayise ebbanga lya okuva nga nzadde wayise ebbanga lya myaka 3. Kaba kaserengeto kasambeera naawe gwe njagala mu mutima. Kano kaserengeto akanguya buli kimu nga totadde mu maanyi. Kaba kaserengeto kasambeera naawe gwe njagala mu mutima. Kati oba mukwano gw'osize twetula wesirikire ogenda gukungula kuba tenasiga. Ate n'omwami nga gwe yagala mukyala agenda okuwambaza, mukyala agenda okulabirira, mukyala agenda okuliisa kusasula n'ennyumba, naawe tonkubira. Njagala mwami agenda kundabirira, anyambaze, ambiise, ansasulire n'ennyumba oba nga azimbye. Ebyo bibiri njagala. Wazaalako abaana olina bameka? Nina abaana. Omuwendo gw'abaana ngubuulire ogwe ndi bansiimye nga naye ansiimye gwe ndibuulire omuwendo gw'abaana gwe nnina naye nga ninako baana asukka kw'omu. Omusajja sijja mujjuza naye ate njagala naye nga tanjuza. Kwegamba kuba love leeta love. Kiki kye wandyagadde akukoleringa ggwe? Njagala kunjagala nakunfaako ng'omukyala. Ate naye kyasaagala mwami mutiitiizi bange baffe basasula nte era jangu ng'okimanyi oba oli mutiitiizi totawaana. Omutiitiizi yafaanana atya? Mugamba nti basasula nte ng'akola ki ng'agamba ng'ate yayiya byakukozesaako kukulekaawo. Ate nze si kye njagala mwami gwe ngenda kufumbira. Kozi endabika yo oyinza gyogerako oti? Endabika yange si kyekikulu mpozi empisa kyekikulu. Neki ekisinga okusanyusa ku mubiri gwe? Ekisinga okunsanyusa ku mubiri gwe Katonda sikini gye yampa kyekisinga okunsanyusa. Mu butuufu ekyo kyo simanyi kuba ebisinga kale simanyi naye
abalabi be bamanya be bajaji nga tolusi batugamba nga batulinda lwakuba abasinga obungi bagamba nti mwana gwoyina eriiso naye nga mu butuufu nze nganze eriiso lyo siriraba naye abalabi be balaba kaba kaserengeto kasambeera naawe gwe njagala mu mutima akaserengeto nseeyeya sirina tapu yonna kaba kaserengeto kati abakwetaaze bakufunye bati abanneetaaze kuba ku simu yange eri 075 mukaaga 40 mukaaga emirundi 3 esembyayo emu. abaneetaaze bayinza okunkubira ku simu yange eno 0792 39 78 18. kati mpozi ozitowa kilozi nga mmeka? Nga ndi mukyala munene, ndi mukyala mugumivu nnyo, ate kyova olaba nga n'omwami gwe naafuna mu butuufu ajja kuba afunye omukyala amuweesa ekitiibwa ku mikolo ng'egyo, mu beekika, mu mikwano, nga mu butuufu bwe tuba tutambula bamugamba nti gundi oyina omukyala. Kati yalina kubeera nga yatya sayizi ki giwegwanyizanga era giwegomba? Omwami omutono of course, nga mutono nga si munene nganze, awo tujja kumakinga. Ate wabeera omunene? Awo munene nedda tuba tetumakinga. Ajja agejja mpozi nga amuwadde emirembe, naye kati from the beginning omwami omutono tujja kumakinga bulungi nnyo. Ne mubatulaba abajjagamba nti kapo yeeyo. Abakola ku Bukedde TV bubaka ki bw'obawa akaseera kano? Yose nombuuza akantu ako. Abanda ku Bukedde TV omuli abagenda okuvuma beteeseteese muvume nange ndi already baddamu. Ate banjagaliza mwenna nange mbagaliza bye mwagala Katonda abibawe.